Omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira webale nnyo webalidde okubanga ate otwogisa amaaso. Omukutu CRUZ exclusive guliwo okulabika nga ate gukutuusaako ba celebrities, gukutuusaako abattomufu abo abalina kye bakwongerako, gukutuusaako abavubuka ab'enjawulo abakola ebintu eby'enjawulo ng'ate nkiwa naawe wandyagadde okubanga ate obamanya obanga ate obategeera. Tukyaza abayimbi, tukyaza aba film, tukyaza comedians, tukyaza aba tiktokers, tukyaza aba socialists, tukyaza aba bloggers, abantu bonna mu biti ebyenjawulo. Kale tusinzira ku passport machindi tusinzidde okubanga otulabira. Then tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Bano bagamba nti balina gomesi ez'omulembe, emishanana egy'omulembe, era nga bw'oba oyagala okwambala gomesi obulungi onyume onyekanikane, Marus Bridal Center is the place to be. Basanga bali ku Net Plaza ate ng'era Marus mukyala mulungi nnyo ddala, naddala mu abagenze mu maaso n'okumusiima ali ku nsonga za Suzi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale olunaku leero ku show ninako mukwano gwange. She's a very, very, very talented actress. She's a very talented actress. Muwala mulungi, afaanana bulungi, yaŋŋambye ewaabwe teri babi, era yaŋŋambye kuva ku bakulu be ne bakazini bonna bumyula. Mwana wa kyejo, alimu ekyejo, bw'omunyiza akaaba bukaabi. So kaabe nga ate atubuuzaako naye nja musaba abantu baffe baagala nnyo okulabako mu maaso, so nja kusaba shades ndowooza tuziwummuzeemuko si mu bubi naye nga obuuze kuba tulaba obeyanjulire n'omuntu akola for the very first time omweyanjulire ebiti byonna ne byozookola ne bibaze nga bakumanyiramu n'oluvannyuma tandikiraawo. Abatulaba ku ALLANCRUZ exclusive amanya n'eddoboozi nze Shiba Ateta Namanda. Oli mwana Muganda? Yes, ndi Muganda. Erinnya eryo liri Ateta? Olimu Oluspaana? Ndi Muganda. Ateta lya Baganda? Erinnya lina gye lyava. Kubanga nze Ateta gwe mmanyi ffe abawagira emipiira Ateta mu Spaana, Bateta balina amanya amaspaana. Oba olimu omusaayi omutabika? Ndi Muganda. Tutolidde ninayo neriri erya Namanda. Ateta lulivaawa? Ateta nali nakajjamu aromatic kubanga ndi mu aromatic entertainment. Nali nakayingira aromatic kati waliwo gayi bamuyita Abe Bulondo ye yantuma erinnya eryo. Kati nali nakajja n'agamba bannange kino kiteta. Kati from that day buli omu ne balintuuma from that day ne director nga mpita Ateta, buli omu ampita Ateta. Badde manyi nti linnya lyo nti Ateta tubamanyi baspaana. Anyway, omuntu akola for the very first time mweyanjira omubuulire ekyokola, omubuulire movie zaakulabyemu, then maybe tutandikiraawo ng'omuntu akutegedde bulungi. Nga we nkugambye ndi mu aromatic entertainment, nzanye movies eziwerako. Nasooka ne nzanya Entunnunsi, climax yayo. Wajja mu climax? Yes, eyonge eggwa. Then we namala ne nyingira Kebisebuka nga nzanyanga Linda. Then after Kebisebuka ne nyingira waliwo movie bagiyita Ekyekango. We namala Ekyekango ne nyingira Best Friend nga nzanyanga Asante. Then after ne nzanya Batenda nga Malaika. We namala awo Batenda ye ekyagenda mu maaso. Then mu Promise ne nzanya ne Promise nga Nema. So you're proud of being an actress? Of course. Okay. Wakyagala mirimu gyabula n'ogamba kanjira neewogomako wano kyali kitya? Nakyagala.
I had a friend of mine yalinga ampostinga nnyo bambi yalimu Ebons naye ndoza yavaayo kati mukwano gwange oyo bamuyita Rema yavaayo so Rema gwe mmanyi Rema mukyala dokita nkomyawo thank you okay yoyo mukwano gwange nnyo Semambo kati nga Hamis Segujja ankowe kati Rema nangamba nsobola okubeera mu aromatic like nsobola I can nayogera ne Hamis nampita nensinkana Sir Ahmed Lubowa that day nampeerawo saawa eyo era nankastingirawo naye nga nkyagala so wakijoyini nga sigamba nti wali otwalirizaako budde nali sitwalirizaako budde yeah Church went to join acting, and who are those few female actresses? What no about some kinds of films or about one in Uganda, no government. Maybe I can do that stuff. Nasoka kulaba. I love Jamira Kalungi. Yeah. Nasoka kulaba movie nga bagiyita Nawolovu kubukedde. Then nenziramu nendaba Entunnunsi. Nembyagala nga ndaba I can. Ozanyidde ebbanga ki? 2 years. Yeah, tuli kati myaka 2 giweze. Kuva ina joining aromatic. Otuuseewa. Bw'oba wakwepimapimwawo sofa otuuseewa mu kubuildinga brand nga gwe Shiba and then ne mu kubuildinga mu kwebuildinga ng'omuntu. Wentuuse alhamdulillah siri bubi. Sali bubi nnyo era emabega naye kati kyannyongerako abantu okunda ab'ennyo kyannyongerako mu bulamu bwa bulijjo ne nange ng'omuntu kinawe kintuusizza. Biki bye watunuulira ng'omuvubuka omuto ayagala okujoininga film industry? Biki bye watunuulira era biki bye weegomanga byagala okutuukako? Ng'essaawa zino oba oli awo ebimu obituuseeko oba oli awo ebimu okyagoba bigoba. Natunuulira nnyo of course okumanyika era alhamdulillah kati oyita awantu buli omu n'akuyita buli w'oyita buli omu olaba nga akwebaza bwebaza ekyo kyo neebaza Katonda olw'ekyo. Mu kumanyika agundiyo papasi yali ki after ng'ogambye nti kati bwenna amanyika bw'omala okumanyika kyekiddako? I want sente nno sente kuba film teziriimu nnyo sente naye ng'era mufuna naye si kyekintu ekiri awo nti kigenda kukugaggawaza just kale you feel good nga buli omu kale akutegedde. Gwe maaso awo oyagala kweraba otya? Oyagala brand kugiraba otya? Oyagala gitunda otya? Oyagala giguza otya omuntu? Oyagala Shiba afunemu atya mu kyakola? Njagala kale buke nga nange nina wentuuse nga oba I don't know how to explain it naye nga osobola okuwa example ku bazanyi banna ba film noga kati olaba omukyala bw'ati atuuse wano naye omulaba nga each and every day ayongerako oba ali wano. Of course nga abatusingako nga Diana ne Flo nti tebali kyekimu bali bulungi nnyo kyensobola okugamba kati nange njagala nange ntuukeko awo. Gamba apart from movie oyingiza sente okuva ewala abantu bakuyita okwenda osinga okola ki? Yes, abantu nga bampita okuba obulango nga kale nga nfuna emirimu egy'enjawulo okuva mu companies ez'enjawulo. Wasoma ki? Okusoma kwange sajoininga campus nakoma mu form 6. Raj.
waliwo awo ebitaatambula bulungi wakati w'omuzadde wange. Yeah, I lost her, so neseyongerayo naye nga inshallah nja kweyongerayo kubanga okusoma tekukoma. Newobeera wa myaka emeka era oddayo n'oweyongerayo. Ki ekirala ky'okola ng'oggyeko okuzanya film? I have a baby shop. Tutunda by'abaana from newborn paka ku myaka nga kale 14. Liryo? Lyange ne sister wange. Liriwo edduuka? Liri Ntinda. So bw'oba toli mu film obeera ku dduuka? Yes, ebiseera ebisinga mba siwo mu film mbeera ku dduuka. Ne sister wange wemba nga ndi mu film yabeerayo bwe tutyo. Gwe ki ng'omuntu kye wandyagadde okukola apart from film? Era ebyo bya business bye bityo nga kati ngeri edduuka kuba ebyo nali mbikozeeko era emabegako mbinamu experience ebintu by'abaana. Yeah. Film ki gy'ogamba nti eno yantunda nnyo nange eyo bwe bambuuza nti Shiba film ki yasinga okutunda nange gye naawe gy'ogamba? Film yasinga okuntunda okummanyisa abantu, that was Kebisebuka nga nzanya nga Linda. Okuva ku olwo sadda amabega, saddirira. Omuntu ne Batenda bambi nga Malaika. Omuntu akulaba nga firimu ezo bbiri teyaziraba, oba omuntu akulaba nga firimu ezo bbiri tazirabangako, munnyonnyolera zo z'ozannya era message ki gye wali ogezaako okuportraying eri abantu? Koze eri abamu abalaba firimu nga babanyumirwa bunyumirwa, then eri abamu abalaba nga ye afollowinga, then eri oli eyalaba mu kunyumirwa naye nga teyategeera bulungi ki kye mwali muzannya. So briefly onyonyola omuntu oyo anti mu Batenda nazannya bwe nti naye nga mportrayinga ekifaananyi bwe kiti, kwegamba ngezaako okulaga ensi oba ekintu bwe kiti. Okay. Mu Kebisebuka nazanyanga kuba byali bya hostel. Nzanyanga n'omuwala bana babeera ku campus naye nga yeepanka nga ali so proud of herself naye nga ate talina maanyi nga alisa bubi abasajja kubanga abantu be batyo gye bali mu bulamu bwa bulijjo, abawala be batyo gye bali. Yes. Then ate mu Chekango I had a friend of mine, then we yankyazaako ewuwe nenziba bbaawe. Nenziba bbaawe. Gwasembayo wammwe waka? Nze asooka. Gwe first born? Oyina ekyejo? Nnyo. Oyina ekyejo n'ensonyi? Yes, byombi mbirina. Balwawo nnyo okuzzaako? Ate munange nedda. Muganda wange musingako noza 2 years. Muli bameka? 2. Muli babiri mweka bwe muti ku nsi? Mama wange. Ne Malaika mweyagala okufaako obufi? Mwagala nnyo 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 nga bwe nkyogedde nti nnyo. Bamuyitani? Namita Nakigudde Shakira. Nakigudde Shakira? Yeah. Wow. Gwe Shiba olirye Shakira? Yeah. Okay. So mu Batenda nenzanyanga ono najja mu maka ga guy nga tanjagala naye ne museducinga ne mala nanjagala. Ekyo kiraga nti oba olina kyoyagala olina okukiremerako. Wajja maka ga guy nga mulimu omukyala? No, temwalimu mukyala, mwalimu bali bayawukana naye nga mukyala we nali mumanyi, so nze nemulemerako namala nanjagala ne tubeera ffenna paka ne leero. Kati olinayo omwami? Kati nga lwaki nedda? Kati nkulabikira nga atayina.
Shiba oba ebintu byozanya mu firimu Shiba obikola ebyaddala. Nga ki? Shiba olabika olina omukwano mungi. Omukwano era buli omu alina omukwano. Era gwongulina. You're seeing someone? Yeah, I'm seeing someone. Yeah. Ali serious? Ali serious? Yeah. So kuba kati tuyinza okubeera eyo ngo abakulaba eyo bumanya abasajja ababeera kuno ne balinda ne bagana ne banne tomanya lulinza okuba olwo lumu. So essuubi balijjeyo. But you know, manya, I'm seeing someone at the moment. Neshiba singa kati kale nga bw'olina gw'olaba gwe ng'omuwala omuto omuwala omulungi omuwala kale ali mu limelight, what are some of those few things you look at before dating any guy? Abasajja balimba kale. Abasajja balimba ate naddala nga kituufu oba oli mu limelight nga azza kulaba buli ajja akugamba kiki, buli ajja agenda kugamba kiki. So you can't know oba ono ali serious oba ono tali. Just kale olina kumusabira busabizi. Ekisooka alina okuba nga akwagala. Ekirala alina okuba nga afaayo gy'oli nga w'olumwa naye alumwa. Yes. Kati ono bw'olumwa alumwa. Wembaako ekinuma naye kimukwatako. Shiba oli wa bigambo bitono olabika. Ne Shiba okuba ku lwali eyo mu group. Siteera era mbeera eva nga nsirika nnyo. Siri nnyo wa bigambo kale bingi nnyo era. Baali bakubyeko, omusajja yali akubyeko. Yali ankubyeko. Baali bakubyeko omusajja? Yankubako. Yakubira ki? Omanyi Shiba ensangi zino nsanze nnyo abawala bangi nga baŋŋamba man gayi wange ankuba empi, gayi wange ansamba, kati eri omuwala akulaba ng'oli mulungi. Omanyi eri omwami akulaba ng'oli mulungi n'agamba nze oyo omuwala sisobola yadde omukoonyaako oluyi. Shiba Musajja yankuba, yali ankubyeko. Yankubako. N'omuloba ku poliisi? Ex. Yo ex? Yeah. N'omuloba ku poliisi? Saamulopa byaggwera kale era byaggwera awo waka. Yakuwooyawooya? Yampooyawooya ate yankuba n'emirundi egiwera naye ogwasembayo nalaba nga it's beyond. Shiba olowooza ku mulembe guno ki ekiyinza okukubya omuwala? Omanyi eriyo omuntu ayogera amazima n'agamba nange nali mukka amalala oba nange namusooza oba nakola bwenti ne bampisaamu. Ne Shiba gwolowooza kiwamma kiki kyakkubyaku olwo? Alani. Oba kyale kutambula kwenjeera. Okuyise kwenjeera? Era kwenjeera kubanga yali tanzikiriza kutambula ate nze nga ntambula ate without kumugamba bambi. Nankuba. Ate olwasooka yannenyako ne muvuma. Yes, kati when namuvuma of course yankuba oluyi lumu weebati. Namala weeks 2 nga mpulira amannyo sirina. Wangi? Oli kale yekirabika bambi yali mukubi. Kantu katono nga akkuba? Yali akuba. Ate nga sigwana kkubibwa lwaki mba nkubibwa? Anaye Shiba buzibu ki bw'osanga okuba omuwala omulungi? Ne Alani. Naddala ku basajja. Abasajja kale bambi basumbuwa bo basumbuyi bakutawaanya nnyo. Shiba kitegeeza olwisa wootuka abasajja ne bakwana n'olya ng'obikooye. N'olira nga weetamiddwa obulamu kubanga nga bakutawaanya ono akusumbuwa ono akugamba kino ono akugamba kiri kati n'obulwako n'ekyokukola. Just lwaki tobalope wa habi
naye of course naye era abakimanyi bakutawaanya. Naawe oyagala bano obusajja obulungi, good looking guys, bw'oyagala abo. Era saagala muntu alabika bubi, naye era obulungi bw'omuntu buli mu mutima gwe. Omuntu ayinza okubeera nga mulungi naye ng'omutima gwe si mulungi. So obulungi bw'omusajja yenna buba mu mutima. Nabadde nkeberako ku Instagram awo nga nkeberako ebibira mu bifaananyi byo nendaba omwana omuwala, omwana kibebi ekiwala kikyo ekiwala no si muwala mulenzi. Mulenzi? The boy, yeah, just lwakuba he's cute. Naye kyobola walowooza nti muwala naye nga si asoso kyogera ndowooza. Tusigwe wekka bambi. Muwala? Yeah. Naye nga si muwala, he's a boy. Uwo? You're a proud mother? I'm a proud mother, of course. Wow. Twogere ku buzadde. Kiwulika kitya? And omanyi ba celebrity bangi nnyo n'abamu bazanyi ba sinema balina abaana tebaagala kwogera nti balina abaana, abamu bakweke. Tell us about your mommy. Being a mother, kinyuma kale ng'olina abakuyita maama nga oli naye adda wali n'agamba yes, that's my mother. Ate okuzaala oba tokomye, yes, sigamba nti wozaala it's the end of the world, no. Ozaala n'oddawo n'olabika bulungi kasita obeera nga weefaako. Abasinga obungi balowooza omuntu waazaala aba akomye, agenda kufedinga, agenda kugejja, kati gwalina okwefaako. Yes. Omwana wo obeera naye? No, abeera ne daddi we. Abeera ne daddi we, gwobeera busy? Neera mbeera kale busy. You get time n'omulaba? Yeah, ngendayo ne mulaba nnyo. W'oyagalira? Wenjagalira, tewali tabbu, mulaba bambi. Ali fine, asomera ku Tawhid. Mwana musiraamu? Yeah, musiraamu. Ekitegeeza Shiba omusajja atali musiraamu tasobola kulaba ku Shiba. Omusajja atali musiraamu naye waffe bambi bakiŋŋambirawo sitawaananga kuba taata wange musajja musiraamu, mami wange yali mukyala bambi musiraamu, omukyala oyo. So omusajja atali musiraamu baŋŋamba totawaananga. Lwe batwe baŋŋamba. Tukubire tusigire ku kifaananyi ky'ewaka w'okulidde, oba tusigire n'empisa ze bazze babakuzaamu. Maama abadde mukambwe nnyo, taata yali mukambwe nnyo, mukulidde mu famire kika ki? Nze banzaala Ginger. Oli musoga Shiba? Ndi Muganda. Naye ng'olusoga olw'eri? Of course, ndumanyi kubanga gye nakulira. Osobola ogera? Shiba. Osobola okwogera olusoga? Yes. Twogeremu? Twogere. So buti nkobera wakulira Idinda? Nakulira Idinda. Baba wange ali Idinda, mama wange yeena we Idinda. So Idinda side kiweni? Mbiko. Ekitegeeza Idinda yenayo n'omwidi bulungi? Ndidde Iganga, Kamuli, Ginger Town, n'obutundu obwo obuli around here. Wajjayo okola ki Iganga? Osomerayo? Nasomera Ginger says Iganga nga ninayo my relatives. Do you feel proud nga oluusi nga oyogeremu ku olusoga oba oluusi weekweka? Nze tyekweka. Because I'm from Ginger. Naye ndi Muganda. Kateekako naye ndi. But ndumanyi kubanga gye nakulira nasomera eyo, so ndwidi.
So obaire oli tuwaira ewaka engeri gye muyidde nga mukuba bakuzaamuuko ewaka. My father gyali bambi bamuyita Mr. Musa Semanda. Yeah, of course alina abaana abalala. Mukambwe. Taata mukambwe naye nze tankambuwalirangako, naye nga mukambwe naye nze untreatinga nga queen. Mukambwe ku baana oba ayagala nnyo okukola kye baba bagambye? Ayagala nnyo okukola ekyo kyabakugambye kyekirina okuba nga kikolebwa, naye nga ye mami wange teyali mukambwe. You have time to stay with your mom n'omutegera bulungi? Yes, nnyo nali mukulu. Yeah. Naye lwakuba twali bano abaana abatatambula kugenda mu bantu balala, nti twakula nga tuli babiri ffeka, me and my young sister, nga ate nga ye tatera kubeera nnyo naffe nga ajabuzi bamuleta buleesi, naye nga nze nabeera nnyo ne mami, naye nga si ye muntu nti yali mukambwe oba biki. Tell us more about your first day mu kuyingira film. Haji yakitwala atya era wamugamba taata wamugamba nga ogenda oyingira film? Tata samugamba just yandabira. Actually alina mikwano gye ab'okumbiko be bamugamba, kati alina n'emikwano gye bali abroad bamugamba ninganga, cause tata nga atera kompita Namanda, ninganga yalabye Namanda mu kaklipu akamu. So nankubira nangamba nnyabo biki, kati nimugamba taata byo byenjagala. So tata wange kyemumanyiiko nze kyemugamba kyekyo kyagenderako, tampakanya. So tala teyakitwala bubi yakuleka? Actually he's my number one fan. Taatawo? Yes. Walowooza nnya nakubira essimu nagamba kano ate nga kanyumye? Nankubira essimu nagamba Namanda kataga amaziga gavuddewa, naye bannaye mwana gwe biki olina ekyejo ebyo weebitu. Namanda olina ekyejo? Si nnyo. Era Namanda olabe ko oyagala ono omusajja nga woba okaaba ng'akwebasaano kakali Namanda sirikawo Namanda wange. Of course buli omu ekyo aba akyagala. Ekyejo mwekiri? Yes, kyo mwekiri nnyo. Director akimanyi nti olina ekyejo? Akimanyi nnyo. Kyova olaba sini ezisinga obungi atera kumpaza era zakwekoza ebyo bya kyejo biki. Tuli ne Namanda Shiba ate nga muzanyi wa film mulungi nnyo. Sharifu ng'otunudde nnyo. Mwanyoko. Kati awo byakusaze dda. Kaakati tuli ne Shiba. Shiba, tubulye ku lunaku olusooka kamera okutunulamu ng'ogenda zanya mu aromatic kyali kitya? Kyali kibi nnyo kubanga olwo olunaku twali tushootingako ebisebo kaswa naddwerabira. Director nali bambi nga sibimanyi, nga kajjukira wabeerawo sound we bati, kati nga simanyi oba eddoboozi liba liritya oba biba bitya nga sina kyemmanyi. So nga nkankana ate director yaliwo, bonna n'abakuru bonna baaliwo. Badde nambuggulira, tosobola kwogera, yogera nnyo, just be free. Nakaba the whole day. There is this babe Nabunya Jamira tried shooting naye, najja natulawo nange nansirisa nangamba nedda olina okubeera wooti. Director bwe yaboggola wakaaba? Nakaaba olunaku lulama ate nga kati nabagamba mumuleke waba akyekayo, mumuleke. Kati director Kasaga nagamba nedda ajja kupiikinga mpola. Then after director nampita nagamba nja kumaking sekyo kyenjagala obeere, oba nkuvumye oba nkoze eki, njagala okole kyemba njagala obeere, njagala obeere omuzanyi omulungi. Naye ng'olwo olunaku lwantambulira bubi nnyo. It's the worst them in your career ey'okuzanya film? Yes. Kitegeeza Shiba toyagala muntu akuboggolera? Don't shout at me. Lwaki oba omboggolera?
sagala muntu ambogolera, sagala muntu annyombesa. Mpita ng'oŋŋambe mu bulungi, yogera nange mu bulungi ng'oli mukkakkamu, so si kumboggolera. Oba ndi mu nsobi oba siri mu nsobi tolina kumboggolera, Allan. Oba ndi mu nsobi oba siri mu nsobi, you don't have to shout at me. Nkwata bulungi. Njagala nnyo okunkwata obulungi. Olw'ensonga. Kubanga ndi mukkakkamu. Wali ovumyeko omusajja? Sivumanko ku musajja. Mega watugambye n'omuvuma. Ebyo binga byadde tasamuvuma nnyo nti oba ki. Namugamba just kintu kitini nnyo olw'okuba yetayagala kumuddamu ng'era abasajja bwe bali nti bo be babeera ba overall mu buli kimu. Naye nti nzira awo ntumpaanyisiganye ebigambo. I'm not that type. Kati muwala munno bw'akunyiiza okola otya? Nze nkaaba nnyo. I'm so good ku ekyo era nabo bakimanyi. So waliwo n'olunaku lumu twali tulina kye tukoze bambi. By then twali mu Kebisebuka. Waliwo incident yajja, twali mu meeting. Kati director n'agamba abasula mu hostels za wano muliwa. Nali ntudde mu maaso we bati nga ntunuulidde. Era otera tula mu maaso. Kati saayogera. Era saawanika na mukono ng'ayagala tugambe nti tuli wano. Buli omu yali ku simu ye. Abalala nga tuli awo just ng'oli absent minded. N'agamba mbabuuza temunziramu. Buli omu n'alyoka agamba mpozi abadde agamba ki? N'anyiiga director. N'agamba kale mbeesonyiye. Wabula mukwate ebintu byammwe siddamu balabako wano. Ne abaana tebaakaaba naye nze nakaaba. Ne tuwandika apology ne tumukubira nga takyakwata masimu. Ne tutuma Roger twegayirireko. So the next day director najja n'agamba mukyaliwo twali nze na Bunya Agi Viola twali nga tuwera nga bali mu Kebisebuka. Mukyaliwo kati abaana ne baga director tusonyiwa n'agamba okay mugende mu dining room nzije. We yajja n'atuvuma n'ayomba nakaaba naye nga abaana bonna buli omu alinze kulaba amaziga gange buli omu nga yeekoonako bashiba nenkaaba. Then director n'agamba omuswayiri amaziga gamuyiseebu. Nakaaba. Lwaki akuyita muswayiri? My mother. Yeah. Your mother was an half caste? Yes. Kati we yamala n'atusonyiwa ne tufukamira ntugamba director toyanziza. Era akimanyi nze wabaawo kyonna kyonna bakutuyombesa gakulukutirawo era akimanyi. Shiba obufumbo tojja busobola okaabakaaba nnyo Shiba. Ne mutabani wo bwakunyiza okaaba? Tanyiizangako kale. Akwagala nnyo era muzannyamuko. Oli muzadde azannya oba oli muzadde atalina nnyo budde buzannya na mwana? Bambi nzannya naye. Anjagala nnyo. He's so proud of me. Biki byagala otuukako ng'omwaka guno tegunnagwa kutukubuzaako omwezi gumu? Already omwaka guno guweddeko Allan. Kati guno omwezi ogumu ogusigaddeyo otuuseeko kale guno omwaka. Like I told you nga tutandika nti obulamu tebwasigala kyekimu. Bingi nnyo bye natuukako bye sitasobola kutottola. Shiba waffe tumulina. Shiba bayimbi ki mikwano gyo? King Saha. Mukwano gwo? Yes. Mukwano gwange nnyo. Akubirako oba gwamukubira? Ankubira. Twogera ne ku WhatsApp. Omukwano mwagugyawo? King. Yalina mukwano gwe kwe namulabira. Mu kibiina ani asinga okuba mukwano gwo gw'ogamba nti tuba tugenze ku seti ne musanga oyo wakukidda mbeera wano? Nina bangi bambi. There is Nabunya Jamira, Agi, Nakawoya.
ne Viola ne Shadia. I love them. Muba big actors nga mbayita mu kibiina ani mukwano gwo gwe weebuuzaako ko kale Flo by ne Karungi ne lwakuba kati Jamie taliiwo, Jamira Karungi naye nga naye yali anyanguyira nnyo. Florence Nampijja oyo muntu kikaaki kuba buli gwenkyaza wano omuwala omuto agamba Flo. Florence taina like teyeepanka nga olaba nti kwaffe mu kibiina tubayita ba senior nga olaba nti she's a senior member nti obadde awo abeewulirireko no mpozi ne Wendi Kabuye she's also nice mwangu. Florence taina buzibu nti woba ofunye obuzibu you can run to her n'omugamba this and this and this na counselinga n'oterera mu line. Mbeera ki wali obaddeko mu kibiina gyojjukira n'ogamba nti nali bweti Alan naye bambi nayogera ne Florence ye statement yakaŋŋamba mu bulamu gyensiiba buli wemutunula bwe nti ŋŋamba nti bambi oyo omuwala Allah amuwangaaze. Alan biwanvu waliwo kale incident eyajjawo mu bulamu bwange then gunayogera naye yampa obudde kuba twayogera ku ssimu twayogerera ebbanga eddene nnyo n'ambuulirira era nawulira nga omutima gwange gutowolokose n'enkola ekyo kye yaŋŋamba okukola era n'ensigaza emirembe ku mutima era mwebaza. Jamira Kalungi ali eyo mu America akulaba bigambo ki byewandiyagadde omugamba? Jamira Kalungi first of all naye mwebaza okubeera omwangu gyendi kuva ku lunaku lwe yasooka okundaba she loved me era first of all bambi yazadde baby njagala mugamba congratulations Jamie tumumisinga nnyo tumumisinga era ne ku WhatsApp twogera yes naye era naye she's so good at kubuulirira yes akubuulirira engeri gy'olina okweyisa engeri gy'olina okukola buli kimu wabeerawo embeera ebeerawo naye nga wetagwa at least koba omuntu akubuulirireko yes. Eri omwana omuto akulaba kitwala ki okubeera mu kibiina ekinene ekya film and pressure ki gye mubeera kumunyumizeeko ku kye muyitamu kuba bamu balabula ku screen ne bagamba abo baamala abo baatuuka naye nga bingi nnyo bye muyitamu kitwala ki? Tekitwala nnyo nno kyamaanyi gwe kasita nga auditions wera wezibeera ne bakuyita n'ogenda ne bakuinterviewinga ekisooka kya byonna nja kuwa example ku kibiina kyange kyendimu nze nti aromatic ekikulembera kya byonna mpisa gwe ne wabanga olina empisa zembi bambi zirekeyo ewuwo wojja mu kibiina you have to behave like others n'ekirala bugumiikiriza kubanga ogenda beera mu kibiina omwo nza n'omalako omwaka nga tebakukasitinze you have to be patient kadde mwako oyinza n'omalako omwaka nga tebakukasitinze castinga kwe kukuteeka mu film yes kwe kukubira okugamba yes olina kuba mugumiikiriza wogumiikiriza otuuka ku buwanguzi. Wamala bbanga ki nga tebannakukasitinga? Saamala wadde n'ennaku ebbiri alhamdulillah najoiningirawo that day boss wange nampeerawo role. Bigambo ki by'oyinza okwogera ku Ahmed Lubowa boss wo? Director. Ayo director he's my friend mu byonna ye muntu nga ne wemba nkoze eki aŋŋumira ekisooka kya byonna nsooka mwebaza nga ntunudde mu camera director kango gamba director omwami Sir Ahmed Lubowa yes alina amannya mangi Sir Ahmed Lubowa Kokoa Muwarabu Baba byonna bibye bambi nkwebaza nga nze Shiba bambi waŋŋumira nnyo mu buli kimu
nga wensobezza ontuuza n'ombuulirira yadde wakaabanga era n'agumira amaziga gange paka n'olwaleero. Ekyo kikulu nnyo. Wandibadde ogamba nkooyo ekyejo kyo nkooyo okwekozaako todda naye oŋŋumira. You've been a parent mu ffenna nga otwagala otubuulirira ate by'otubuulirira birina bitutuusizza. So bambi ssebo nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Ate thank you for the opportunities bambi zompadde. N'ompita mu bonna n'obitanze n'oŋŋamba jangu kino kye kiriwo. Alan ekyo kyamaanyi nnyo mu aromatic. Kituufu. Nga nkugambye nti oyinza obeeramu nga tebakasitinga naye ayina bagamba kati jangu na castinga mweno film na castinga ne mweri nga bantu nebakulaba tekiba kyangu. Yeah, thank you so much Director Ahmed Lubowa. Wakola stage plays meka? Is there stage? Sinagenda ku stage. I had to be ku stage naye mu best friend naye nayinamu obuzibuzibu awo, nayinamu some buzibuzibu awo ne sigenda ku stage. Stage ogyesunga? Of course. Ogyityana olako imwensonyi ashibulaiko limwenso. Era njitya kuba era mu best friend director yangamba ngenda genda ku stage nagamba neshiba agenda kunswaza oyo mweraliikiridde naye inshallah next year genda guma ogenda ku stage. Nina obeera ku stage, nina ozanya stage. Abantu balina okundabako live kubanga bangi bambi tebandabangako live. Balina okundaba amaaso ku maaso era nja kuzanya stage next year inshallah. Inshallah. Oyina ebigambo byawandiyagadde okusembyayo eyeshiba nga tetunamaliza. Wazigenda mu masomero kyawo mu second? Nagenda there I was Mitiana Central College Mitiana Nenvayo nengenda Crane High Kitintale. Wali Crane High? Omanyiwo nnyo kubanga waliwo Reverend John awo. Reverend John kwenda malira. Yes. Mwana nzala ya Kitintale? Naye mami wange yali abeera Kitintale. Saidi Kimugafu? Habula sikyajjukirawo naye nga eyo nga wakavoba kunnya Mutungo. So nasomera ku Reverend John nemalirako nengenda nasooka ku Reverend John namala nengenda Crane High nenvayo nengenda ku Central College then nemalira ku GSS. Kwa amasomero ge wasomera ng'onanga fujjo? Gaali gafujjo naye nze nga Crane High nga abaana tebaali bangu aba Crane. Crane High nga yo bafujjo wazanya basketball? Nayagalanga nnyo zanya basketball era nga siva ku basketball court naye nga simusobola. Crane High yali nnungi nnyo mu basketball. Yes, ne Reverend John yali nnungi ku basket. Yes. So yeyo gye nasomera. Twakusubwa kale singa wayita ku Sprayano netukusubwa Sprayano limanyi? Sprayano Changere? Yes, nalinga ndi wayitako eyo. Myaka ki gye wali Crane High? Adda wayisewo ebbanga nga 2001? walidde ala nsijjukira ate saaraayo nasomerayo senior 1. Kale bigambo bye bisembayo ebigenda eri bafaani bo? Bafaani baffe mwebale kutuwagira kyekisooka kya byonna, mwebale kunjagala, mwebale kutwagala Aromatic Entertainment. Tuyina obuzannyo bungi, tuyina Batenda ali ku Trust Films ne ku Bukedde TV1 atandika Rakusatu Rakuna Rakutano atandika ku ssaawa 3 n'eddakiika 3 ekiro. Tuyina Climax twamuyimirizzaamu nko agenda ku Makula TV agenda beerangayo from Monday to Friday. Agenda kuzanyanga kuva ssaawa 2 n'eddakiika 45. Yes, n'ensobeddwa ye promise yaggwa yebyo pozi n'ekirala bambi waliwo omukyala oyo ye mwogerako buli kadde ate siriko wakumwogerako
She has been a mother figure to me. She has been there for me. Bamuyita Mama Tendo, abeera London. Abaddewo nange from that day Reyandaba. Anjagala ate anjagadde. Tomulabangako. Mumanyi mwagala nnyo. Yali azzeeko e Uganda. Yes, nina we muyita. Yes. Naye tanvanga munewemba nina kyenkoze ekibi. Tansalira musango ng'olaba tuufu nze ndi mu nsobi Eva abeera ampolereza. I love you so much mama. Ntumirako sister yange Shakira, I love you. Yeah. Nange Shakira mugambe mwagala nnyo. Okay, thank you Alan. Ye muto ye? Yes, ye muto mwagala nnyo ate ekirala ayina baby we mwagaliza happy belated birthday. Actually nada tenaba kubeerayo. Happy birthday in advance. Baby Penzi, I love you so much. Noli gutayo gederinya naye mutumire. Alwaina. Golaba. Nkutumiddeko nnyo. Ye ajja kwetegeera. Nkutumiddeko nnyo. Bayinza obutetegeera. So anyway njagala okuba nga tonna kulwairo mpunzikirano chef yona kulwairo tubali ne Shiba Namanda muzanyi wa Shiba Namanda Ateta. Shiba Ateta Namanda. Gwe tubadde naye onakulwairo muzanyi wa film azanya bulungi ebina Uganda mchala mukaka munyo ebigambo bitono naye nga ate ebikolwa byasingira ddala okukozesa Shiba sente ozaagala oba ososa kari ya maaso sente ne kari osenga kwagala ki Ebyo ebintu I think bitambula wamu Alan. Kari enyuma nnyo kubanga kari emenya nga tolina sente obulamu obwo bumenyamu nga tolina sente so nze ngamba binyuma nnyo nga bitambulira wamu. Ng'omusajja ne sente. Omusajja atalina sente takunyumira. Atanyumira nera tasobola kunnyumira nze sina kyemba mwagaza. Sina kyemba mwagaza tanga seeki. CRUZ exclusive gwe mukutu njagala okuba nga atemba sibera n'olunaku olwayalire musibe bulungi mweraba.